Kadama TV wali ozzeeko awo ne weebuuza nti ennaku zino abakyala abaanobanga ne bagenda ku luggya ne baddayo ewaabwe baalagawa. Kadama oyo gw'olaba awo agenda kuwansa, agenda kubuulira lwaki ennaku zino okunoba tekyali point. Bw'agenda kubuulira lwaki omuntu bw'anoba ate ayinza okufunamu. Agenda kubuulira lwaki omusajja gye banobye agezaako nnyo okubeera ng'anoonya mukazi we adde mangu nga tamubuzeeko wadde kumala nnaku 3. Tulaba gataliiko nfuufu nga balaga nti bwe yagaanye okudda omusajja yamutemyetemye, omusajja yeeyokyeza, omusajja yalumbye nazaala we n'amutema olw'okuba mukazi we yagaanye okudda. Waliwo ensonga lwaki ennaku zino abasajja bapapala nnyo kasita amanya nti mukyala we anobye. Kadama oyo gw'olaba agenda kuwa ensonga lwaki ennaku zino omuntu bw'anoba omusajja yalina okugenda omunona. Omanyi luli emabegako awo omusajja agamba kaagenda ajja kukomawo era ogenda okulaba ng'omukazi akomyewo. Naye ennaku zino tewakyali ebyo nti kanninde agenda kukomawo. Omusajja adduka mangu nnyo agende okulaba mukazi we wa gy'addukidde wa gy'anobedde kuba ennaku zino sipiidi ya yiriyiri. Omukazi akunobako leero mu wiiki emu ate ogenda okuwulira birala. Bibino ebirala by'osobola okuwulira omukazi kasita akunobako ennaku zino. Abantu baanobanga onobera wa jjajja mbu wa maama mu kyalo simanyi nobedde Bugerere naye kati twakyusaamu abasajja okunoba kwa kaakati Jordan, Oman, Saudi Arabia. Ate giba myaka emeka 2 n'ekirala kuba kusalawo kwange nkomawo ky'oli opasedda kati soba taata. Iye muyise bulungi abakazi naye naddala emyaka gyaffe tuli bazibu nnyo. Tunoba kati contract myaka 2 ng'onoba ebintu byakyuka. Mwetereze naddala mu abavubuka mwetereze mulange kunoba kati kwa bbeeyi. Kunoba kwa bbeeyi tekukyali kwa taxi tekukyali kwa bbaasi kunoba kati kwa kulinnya nnyonyi. Ke kaseera munange.